يا رسول الله يا سيدي أنت مقصود ومعتمدي طهر يا ربي بواطننا وظواهرنا من كل غدير يا رسول الله يا سيدي أنت مقصود. صلوا على النبي صلوا على النبي. Khalifa Wudu Sebo webale okwaniriza jajja mbuga essanyu lyolabye likwaniriza tuli basanyufu ku ngulu ate ne munda emitima gyaffe misanyufu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akutukumire. Tusaba Allah akutukumire. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akutukumire. Amin amin. Webale kutwagala. Omwaka oguwedde bwali bwebuti wali naffe. Omwaka guno jajja tuli basanyufu tiro kkiriza nobeera naffe. Olunaku olwo lwennyini enkuba teyakuba yatonnya n'olwaleero tekukubye wabula era etonnye. Saba ebere ya baraka. Jajja mbuga wotukidde alhamdulillah era wedda nga amawulire gakutuukako tutambuzaako naye nga oyaniriziddwa omukulembeze w'obusiraamu Secretary General oyo nga isaaba omuwandiisi w'obusiraamu mu Uganda Sheikh Twaha yatudde dda era ng'akulindiridde. Mu ngeri y'emu jajja kkiriza nkwanjulire nti omutaka Muteesaasira ow'ekika Kyengo naye y'omu ku bakwaniriza. Mu ngeri y'emu n'omutaka Kasujja ow'ekika ekyengeye era y'omu ku abo abakwaniriza. Jajja mbuga omubaka wa Parliament owa Kyadondo East Constituency Mwadanku Nyingi naye y'omu ku bakulindiridde. Abakulembera ebibiina oba ebitongole ebitwala abantu emakka bonna weebali okuviira ddala ku omumyuka w'omukulembeze wamu n'omwogezi nabo bakulindiridde dda. Bahaji ne bahajati nga tutwerabidde bashuyo ab'ebitiibwa abanene bonna weebali. Jajja wotuukidde nga omumyuka wakulira Uganda Bureau of Hajj Affairs awa obubaka bwe era osanze nga awumbawumba. Kkiriza jajja eddakiika emu esigaddeyo awumbewumbe ate oluvannyuma tukwanjulira ekinaddago Sheikh Tawil. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. سمكدوا في دجاف وسلام سنسكولها إلى السلام عليكم الله وبركاته. وعليكم السلام. سنسن نيو 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 إلى أن بدأت ندوا سبيتي عن جبلانتي إقوى nga tojulizaako naye wetubadde tutuusa kadde nga ate abantu bangi asiri era neswala endala olwa kuba etonnye badde sunna zisaala naye nga bahaji mbadde nkyabakulisaayo nga ebizibu byetufuna mu hijja byebimu n'okubagumya kadde waffe wetuukidde nga tulina kusazaamu byonna nga njala okubeera nti ngenda ku points enkulu oba ku nsonga enkulu bannange bahajjati ne bahaji balamira okuuma hijja zammwe mukuume hijja mukuume umura era tukuume ensa tukuume n'empisa ez'obusiraamu. Kino tikituukikako buli muntu yenna. Allah alonda bulunzi gw'aba akoze eki gw'aba yagadde era Makka oyo gwe mulaba ye climax y'obulamu bwaffe nga basiraamu mu nsi muno. Buli yenna ayagala okumatira obulamu n'okubeera obulungi agendako Makka. Allah lwaba akulonze mu mbeera gy'olimu
kitiibwa ky'olimu mu myaka gy'olimu kuuma hijja. Hijja ekyusa embeera. Zinagenda e Makka mu mwaka gw'2000 gy'emyaka gya kivubuka nnyo nali nakamala senior 6. Nesaba Allah omwana seeka kye nasanze asomesa ku Ma'u Zamzam. Era Allah enniya nanywa Zamzam nenywa yagenda maki Makka. Naye natuuka e Makka nasaba Allah since then ti ayi Allah tonjija ku nnyumba eno. Tewaliwo omwaka okuva olwo paka kati eja COVID waliwo omwaka ogwalimu Ebola ndoza gwali 2012 bannayuganda batagenda Makka. Era alhamdulillah rabbil alamin nali mwawo. Kitegeeza nti edduwa z'e Makka zaanukulwa. Naye ffe tuzireetera obutakola ki? Era buli muntu olabanga tonakyukako ku bintu bye wayogedde ne Allah wo. Tolenya Allah gwe wennyini tandika okwekyekinga nafsi yo omutima gwo. Ekiganye nga bakitutte e Makka. N'ovaayo e Makka ng'olinga bwe wabadde. Ab'ekigolobolo oluyimba lwe batuyimbidde kitegeeza nti ebizibu biri ki? Biri gye tuli. Abato olwakadde bannange zino ze points enkulu. Ssebo jjajja waffe Obusiraamu jjala okutwala obuvunaanyizibwa n'okutegeeza bannayuganda ku mukolo guno gwa tawakkalu gwetegese. Abatawakkalu mwenna abayita mu tawakkalu ate n'ensi yonna nga bwetuwulira. Tebannange ebintu byakyuse. Tukkiriziganye zino enduulu ze mugenda muwulira banga hijja tugibaddemu bakulu baffe bano ba Sheikh Hamid batusomesezza hijja. Naye hijja ekiziviirako kaluba ze kye nazuula era kye nategeera be bantu obutasasula mu budde. Be bantu ba Hajji ne ba Hajjati. Tawakkala eno teyinza kukola mirimu gyayo. N'ebitongole ebirala byonna byesoogedde mannya gaabyo. Ne Uganda Bureau Executive ekulemberwa abantu 9 ya Sheikh Zakaria Kiwalyan ekole emirimu gyayo nga wallahi abantu kyali mu mbeera nja kuleeta ku last hour nja kusasula tugenda nja kusasulira ku bisaawo. Eyo ye problem ennene eya hijja bw'eneeba tevuddeewo. Enduulu tukyalina ebizibu bingi. Abalamazi mukyatuvuma. Mukyavuma ekitongole nga kino tawakkal. Era ensa zigenda tuggwamu. Naye Saudi Arabia ssebo mukadde waffe omulangira bwe yalabye ebyo yo neekola deadline. Nejjawo ebizibu ebyo byonna. Era this time around PRO yabadde alina okwogera ebigambo bino nti visa zaffe ffenna ensi yonna visa kyebayita visa ya hijja tugenda zigaba nga lumu ogwokusatu. Tujja kuba tunasiiba Ramadan. Zezisooka ate zifundikire bwe baserabidde ennaku z'omwezi nga 29 ogwokuna Saudi Arabia eggalewo kye bayita visa za hijja. Mukategedde akensi yonna ekakwate si katawakkalu seekaani Mayambala Seka Uzaima Doktor la si kyaffe si kyammwe wabula Saudi Arabia means of Hajj and Umrah bwekyo bwe yateeseteese mu nsi yonna ng'abantu mujja kumala ne visa emyezi 3 nga ziri waka zeebase biidhinillahi ta'ala tugende nga tuli mirembe abantu basome nga bali miki nga bali mirembe. Naye bino ebyadduka ku kisaawe ate gundi aleeseyo 10,000 kakati sente okutambula sebo Dr. Kansi Mulangira sente zaffe era ebya banka obimanyi bwe ziba wano e Uganda zirina okwekonako mu Amerika. Awo zitambulira weeks 2 ku emu twetaaga nti omuntu asasudde leero ekyatambula agende mu hijja ekyo kifu. Era eyo message tubegayiridde mu gitwale kyekizibu kye twakazuula mu bukulembeze waffe buno obw'omwaka ogumu bwe twakola ki bwe twakatandikako inshallah. Ekirala bannayuganda babakanya nnyo system
obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yabukola nga buli order, bulina program ennungi. Bw'osoma Qur'an eri program ennungi, naye ate bambi tuwakanya nnyo program ki ennungi enteeketeeke, era wakyali ababiwakana. Nga n'omwezi guno gwennyini gwe tulimu Rabi'ul Awwal, Saudi Arabia yafulumizadde kiki ekirangiro okuteekayo kye bayita 20%. Si bwe Sheikh Hamid, 20% ya mwezi guno. Naye Bannayuganda tukyali abo nga abo balimba kibijja. Ekyokubiri, tulina obuzibu nga mulaba system network yaffe wano mu Uganda, era kabibe mabanka kabawe bamisolo biki bikyakalana. System ya hijja ebeera ya nsi yonna, tebeera ya Bannayuganda bokka, naye ekyakalana era nevaako era newumula. Kati ng'omwaka guno gwennyini gwe tulimu oba oguwedde 2024 system yaggala ennaku meka nnya namba, wallahi nga teri visa ekola ki efuluma. Ffenna amaaso tugataddeawo, tuli awo ffenna nga amaka twagasuula, tuli ku bagenyi baani ba Allah subhanahu wa ta'ala. Naye era awo ssebo mulangira twafunako ebivumo, bahaji ne balemera ku woofiisi. Awo ebyalo sijja byogera kubanga nino ne mukadde waffe omunene, saba Allah subhanahu wa ta'ala akutukuumire. Bwegamba n'olabira ddala abantu abatali bateeketeeke ng'abatawakkal abavaamu ebigambo ng'ate bagenda Makka ewa Allah subhanahu wa ta'ala, kuba tuba bagenyi ba Allah, mind you. Toba mugenyi wa tawakkal oba wa tawil oba waani, wabula mugenyi waani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye mbakakasa nti omwaka guno biidhnillahi ta'ala 2045 ekizibu ekyo Saudi Arabia yamaze ddo kinogera eddagala, naffe njagala wano Uganda tubeere nga tukikola ki nga tukinogera eddagala biidhnillahi ta'ala. Tusasule sente mu bitongole oba mu kitongole kyaffe ekyanki ekya tawakkal wano we tuli, bateekeyo bajja kutambula bulungi insha Allah. Tusembyamu ne point eno, Oweekitiibwa Omulangira Dr. Kasim Nakibinge, abantu batugamba hijja ya bbeeyi. Hijja yaki? Naye era njogera okubakakasa nti wallahi hijja ekyayongera okuba yaki ey'ebbeeyi. Abatawakkalu mwabaddemu groups bbiri, class A ne class B. Si bakirisewo? Abansuze mu class A mwalabye embeera gye mwakoze eki mu hoteri. Ababadde mu class B twasuze bubi gye bayita 4 stars. Naffe twabadde buki bubi. Buli oyagala ekirungi 4 stars. Biidhnillahi ta'ala hijja erina kukola ki? Erina kwanguka. Secondly, Faba Uganda Bureau of Hajj Affairs, ebisaala bino si ffe tubitegeka. Ebisaala biva eri mu ministry ya hijja biki and umrah. Nga biteeketeeke oba tolina bw'okyusa system oba tolina bw'okyusa kino. Era obudde singa bubeerawo chairman n'olukiiko lwo nga bwawakana oba adda mu biri na bino, asobola okulaga system ki kyekola ki kyesoma. Nabwekyo Makka nga bwe mwamulabye ebbanga lyonna nga ntegeeza Abaganda bange bonna eggwanga lyonna ti Makka ayongera kweyongera waki? Bwa buwoteri bwaffe buno bwa Bannayuganda obwedda bwe twasulamu ne muteeka abantu mu baasi. Nze ebbanga lyensomeddeyo nga ndaba bakulu bange bano bajja Sekayisi mwe tubeereddeyo. Baasi epaakinga awo, omukulembeze n'alamuza ki? N'alamuza ka hoteri, muyingira awo tusiimye. Kati ebintu tosobola na kusituka genda ntebe. Era ab'entebe bakubuuza visa eriwa, ebirala biriwa, byonna wabisasudde biri bulungi. System n'esooka ekuwaaki kye bayita visa. Nabwekyo insha Allah Makka bamumenye, Madina bamumenye. Hoteri zonna ze baagala Oweekitiibwa baagala 7 stars. Ezo mwazirabyeko. Abantu bagenda ejjidde okusuubula mwalabye nga Jidda yenna ali kuki? Ku ttaka. Makka yenna tusigazaawo hoteri ezo eziri awo mweze mulabanga embizi ezikyali ennungi. Madina tosukkaawo era ku haramu. Ffenna we tulina okwenyigira ate dimandi yaki? Yamaani, kubanga hijja baba bagikola tebatuulira Bannayuganda bokka. Mulimu abavudde UK, mulimu abavudde US, mulimu aba Indonesia basasula hijja emyaka 5.
etaano ne bamwe otagenda guno ffe tuli wano n'omwaka guno tunawandiikayo ssebo bantu bawera 100 bali beetaano akati abantu ffe twagala abantu batukolere bulungi tawakkala etteekereteekere bulungi nga woteeri zikola ki ziggwayo naye tonjagala message eno nga maliza ebigambo byange abatawakkal to and travel mugezezzaako era message eno mugitanguze buli omu mulimo gwe pyara ogwe yatugambye nti guno omulimu gwaffe ffenna abasiraamu Allah nga bwe yatugamba mu suratul hajj abantu bannaffe tubakwane tubategeeze tubakoowole tubategeeze hijja bagyeteekereteekere hijja teringa baasi nasaalidde embalala ku lwokutaano nagenze wali nenninnya nibaga nti ne basata tiketi abo hijja etegeeza ebintu items nga 10 okutuwa visa. First and foremost tuteekwa okuba nga tusasudde kye bayita hotels e Makka ne Maki ne Madina kyekimu awo ne waka green ne tusasula transport ow'omu Saudi Arabia yenna ako nako ne kaakati ne tusasula tamin gwe musingo gwe gusookera naddala no shasekamit ogwo gwe gusooka awo ne kaakati ekitala era ne kyaka green ne tugenda ku tent abantu ze balabanga ez'obwerere eminaawo tent sizokka nga tunateekako byakulya ne kyakati emmere eyo gye mwalabye ekeerewa naffe gye tuvunaana minuso ya hijja eyo naye tugisasula nakyo ne kyakati ne tugenda mu Arafa tenti ng'eno ze mwalabye wallahi zisasulwa nazo ne kikola ki ebyokulya bye mwalabye mu Arafa ebyo ebigaatigaati nabyo bisasulwa era bibeerako ku payment si kuno nabyo byakati kane tudda ku tiketi zaffe wano oba mukitegeere ebyo weebita nabatandika okufulumya viza ya Jati Fatuma eya Abdallah eya Qasim eya Muhammadi then hijja nekola ki neyanguwa amawulire gano musaba insha Allah mugwa tutambulize gavunensi yonna tulabike nga bannayuganda tumalayo hissa yaffe oba omuwendo oguba gutuweereddwa muki kuba twagala nagattako kusaba omuwendo mulala se watuwa omuwendo gw'abantu 1,500 bannayuganda naye nga tuteekeddwa okuba 2,000 mu pulasi so nga tetusobola n'okusaba tugenda kanaana naye byonna tibisobola kubeerawo nga tukyebuuza n'ekikumi waawe kikola ki wekiva abata abooluganda olw'obudde sijja kubeera mwogezi wa lunaku njala okuddayo okusiima mukadde waffe Dr. Qasim Nakibinge Mulangira okujja ku mukolo okufaanana bwe gutyo barakallahu fiik wa jazakallahu khair ng'edduwa nawe kusabidde Allah akutukuumire era akutusiimire abamu folusi tufuna chance ekutuukira direct naye nga wallahi tujagala tusaba Allah wanabo obwangu bonna bonna tujje ssebo tuli basajja bo ekyokubiri nti tawakalwe tugisiimye olw'empisa sinsosoze era mwe bali kulindinga bantu nampisa basajja bano ssebo mbawaabira nti basajja bampisa era bantu balamu abagenyi ba Allah jalla waala mwe bali kuuma mpisa era mwe bali kuba bampisa batawakkalu kuba nze nababaddemu kinampita ayitamu lwenkola ki era mummanyi ne sheekamidono nga tubayitamu mwe bali kuba bampisa saba Allah tawakkalu ajongere n'ebibiina ebirala ne bannayuganda ffenna Allah atuwe tutuuke ku nnyumba ye ey'ekitiibwa abatannagendayo Allah abatwale abaddayo Allah abazza emirundi n'emirundi naye nze timwerabiranga kunsabirako Allah kyanziza emirundi mingi paka mukadde kyanzita mwaka guno insha Allah taala naye waba asiimye falhamdulillah naye njagala nnyo okufiira e Madina naye si mwaka guno insha Allah jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwasaba nti kyagala kufa mwaka guno tegeeza nti wakiri ogujja bwe kiri obona ko toli tayari era tonakadiwa. Naam, jajja obwebaka okuva mu Uganda Bureau of Hajj Affairs era ng'oyo ye mumyuka w'omukulembeze. Mukadde waffe Dr. Qasim wotabadde nkoze ekyafaayo nkubye ettaali ekidaala kino kyonna ne kiyuguuma
era atazikidde ng'oyomanya talizikira. Era waliwo chairman wa boodi aŋŋambye nti ajja kungula jjajja bw'anaaba azendidde naye engalo zizzeemu amabavu. Insha Allah. Waliwo omusayinto Sheikh Fawzan Sewalu alina obubaka bw'ejjajja wamu ne abalamazi ba Tawakkal. Ddala nkakasa nti agenda kukozesa eddakiika ezitasukka 3 insha Allah ng'ayimiridde wali Sheikh Mayambala waali obubaka obwo abufunze mu nfunza ey'ekitalo, ate bw'anaaba amaliriza tujja kufunayoko dakiika abasinga babadde bakozesa eddakiika 7 era nsuubira insha Allah naye Sheikh Yahya Sultan Segganga ajja kutulya ewemu eyo mu dakiika ezo 7 omuvubuka ono bw'anaaba nga amaliriza insha Allah. Naam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا أقول أمام جمع عالم فينا الفقيه وجامع القرآن؟ سيري بسنوي نيمي لكم ما سوغابي بتيبوا bakadde baffe abamanyi ab'ebitiibwa ebigambo binkendeerako nengamba kiki ngenda okwogera maaso g'abamanyi n'abalina Qur'an mu mitwe. Basaba eddakiika 2 zokka tusoba obubaka bwange. Barakallahu fik. la amdahanna bani tawakkal mudhajan gharra'a dhahiratan 'ala al-ash'ari مثل النجوم أمامها قمر لها يجلو الدجى ويضيء ليل الساري ورث المحابة في الأغندة والقرى وخلائقا كتدفق الأنهار أما الحجيج فإنهم لم يورثوا كتراثه لحجيج يوم النحر كل المكارم عن يديه تقسموا إذ مات رزق أرامل الأمصار كان التوكل للأغند سكينة وحيا البعيدة ومعقل الفرار كم من غنى فتح الإله لهم به كم من غنى فتح الإله لهم به كم من غنى فتح الإله لهم به والخيل مقيعة على الأقتار والنبل ملجمة بكل محدرج من رجل خاصبة على الأوتار أما تكامبي فإنه تأبا له نفس موطنة على المقدار وراده أمر المناسك بالقنا فيدر كل معاند نعار إني رأيت ما ينبل عند شبابه لبس التقى ومحابة الجبار وإذا الحجيج رأوا ما ينبل رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار أخزيمة بعد الله للتوكل أدركت كفاك خير خلائق الأخيار ما من يدي رجل أحق بما أتى من مكرمات عظائم الأخيار ولقد رجعتم وإن مكة كلها من كردها لخوائف المرار فتركتم شارعها وإن مدينة لا يجوزها النبطي بالقنطار أما الأغندى فلم يكن يرجى به حتى رجعتم عواقب الأطهار. أما كلمتي إلى سعادة الشيخ الدكتور برنس كاشم نتشبينغ الرئيس الأمير، لقد زدت هذا الدهر حسنا وحيبة كأنك في سمع الزمان نجاد، ولو صور الله البرية واحدا لصورهم جسما وأنت فؤاد. رأيتك في الذين أرى ملوكا وكل مستقيم في محال، وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. In every century, Allah blesses His people with a lot of bounties, and in this very one, Allah give us you.
Allah tests his people with a lot of challenges. Thank you for staying firm, visionary, dedicated towards prioritizing Islam. I've seen a lot of leaders with negative aspirations towards taking us forward. But thank you, you've stayed firm, focused. Thank you for uplifting the role, the mighty, the legacy of your four grandfathers. May Allah preserve you, may Allah bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, oyo ye muvubuka era omulembe guno bwe twetaaga nga bwe tudda mu lulimi olwo olaba ne Sheikh Njuki agambye nti mwana wange akakagobe kano kanone mbimanyi mashallah Sheikh Ismail Njuki munabutambala akusiimye barakallahu fika wa jazakallahu khair. Naam, bakwita sebo bakyamuwaddwa omaliriza ogende ew'omutaka ate era ndabye nga ne Dr. Abubakar Kalinachi sebo waali wonna Dr. Abubakar naye okay sebo bakyakusiima ate ogende embuga mwana wange Allahu akbar wa lillahi alhamd. Okay, yoyo Sheikh Fauzan n'obubaka bwe obujjidde mu nnimi ebbiri. Mukadde waffe omusomesa Sheikh Yahya Sultan Seganga sebo tukusaba ojje dakiika zaffe omusanvu insha Allah otulyowe emyoyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Amatenda marungi agogerwako mu butuufu bwa Allah subhanahu wa ta'ala okusaasira n'emirembe ebireewo ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sewo mbuga jjajja w'obusiraamu ntera nnyo okwogera ebigambo bino lusinga ndi Nakasozi Buddo nga ffe nga basiraamu tuli bamulekwa naye Allah yakutuwanga kirabo. Nze sikirabangako nga n'omutabuliigi ono neyakimanyi era nga newuunyiza omutabuliigi olwo okubeera nga neyakimanyi nti gwe mukulembeze ali bw'ati naye sooka okiddemu abantu sebo kiddamu nga sikibuusabuusa okuva lwe nazaalibwa n'ensoma n'entegeera. Dr. Qasim barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Tukusaba biidhnillahi ta'ala otufuukire ennunuzi y'okugatta obusiraamu bwa Uganda. Jazakallahu khair. Otabuliigi nange nijja kuwayo omutwalo nga mmaliriza zirizo omutwalo abatabuliigi sibategeera bulungi onankoledde ekyo ebigambo omwana oyo yayogedde mu Luwarabu bibadde bya Simba Mungu amutukumire infakiti n'abamuliisaako katono mu Luzungu n'ebigambo Ssekabaliga ono n'ebyayogedde. Eddakiika zange nsigaza ntono naye naliko wano n'ensomesa n'eŋŋamba nti omuntu nga Sseekawo nga muwalimuwo bw'aba alina kyakoze ng'ate nga muwalimuwo muwagire. Nayina mukwano gwange twaliko ewuwe Inginiya Usama asooka yimulika Emiya ni hajjatiwo Emiya ni hajjatiwo musitule kwayi yangamba nti ngenda Makka naye njagala ekibiina ekirungi mwenyiza okutambulira ne mugamba Mayambala ye mwalimuwo abiri muwalimuwo mu lugendo olw'e Makka
era abeeremu walimu wano nga okomyewo emaka naye nga alina obusobozi okugenda mu hijja ez'ebbeeyi neewuunya okubeera nti yatambula ne Mayambala. Oluvannyuma nali muwummula nga batawakkalu bano bagenda okusiibula abagenda abahijje omula ewedde abaali beeyogerako awo n'obawo omukyala yeeyogerako naye nga akolera minisitule agiwusanga eyo gyakolera. Oluvannyuma ne mugamba nti eyo minisitule byeyogedde nyinayo omukwano gwange bamuyita Osama Kayima. Nagamba oyo tomwogerako omusajja mulungi era alina kyankoledde okukola wumula era yaŋŋambye nti genda ku tawakkali ekitegeeza nti kati tawakkuli abo bokka be mulina bwe mubayisa obulungi bajja kuleeta bannaabwe ate ffe bannayuganda tweteekemu embeera ey'okuleka okuba bannaffe enkokola. Abaana abo nze nabasomesaako nga tulina Sseeka Hassan Twayibu mu bato nali nakava Saudi nga bali bu senior 3 ne basoma obuwalimu ne babeera nga babutegedde bulungi ate nga bampisa ne bakola ekibiina kyabwe ekitwala abantu e Makka. Then tulina kubawagira era osobola okukwata omuntu wo n'omuwa amutwale mu lugendo lw'e Makka n'amukomyawo ng'ali mu mbeera ennungi ate nga yeyongedde mu kkotu imaani. Bannayuganda tubeere n'omutima ogwagaliza bannaffe okubeera nti bagenda mu maaso n'okubeera nti tetubakuba nkokola. Akasembayo muyise emikono mu maaso bahaaji abagenze e Makka newankubadde nga omwaka guno gubaddemu okusoomooza kubadde kungi. Nina mukwano gwange ddala ate nga twasoma ffenna yaŋŋamba nti Seeka nti nina ssente Mungu azimpadde naye ebbanga lyembadde ne ssente lisukka mu myaka 2 badde sinnawakukola hijja naye omwaka guno ngenda kukola hijja era nakwata ssente nanziwaayo ez'okugenda mu hijja. Yali mu abo Allah nga teyamwagaliza kugenda ku hijja ye teyafuna visa. Naŋŋamba nti edduwa twagisomye entwala e Makka naye visa egaanye naye inshallah omwaka okujja. Oluvannyuma ku lunaku lwa Arafa neefuna essimu nga afudde era twamuziika. Kati bwe tuwulira simanya batuyisa bubi hijja twagikola bulungi twabadde mu first class simanya biki. Waliwo ababadde baagala okukola hijja nga ne ssente bazirina era nga basasudde ssente za first class n'emungu yagaana. N'olwekyo muyise emikono mu maaso Mungu asalawo obusazi nti amaali genda e Makka Salimala tojja kugenda. Abagenze e Makka mukume hijja yammwe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Leero Sheikh Towira abadde azayo balance. Mbadde mmanyi nti Sheikh Towira olwa watabulidde sawa watabulidde. Masha Allah. Now, Khalifa Malewoli situka bakula ate era nga y'omu ku balamazi ba Tawakkal gwe okwasiddwa obuvunaanyizibwa mu ddakiika emu ey'akaswida ennyuvu nga Kigoloba Matali Group ekuyambako ogenda kutuwayo kaswida emu eyita director agenda okukiikirira aba directors aba Tawakkal. Kaakati awo ne wesidda bw'omaliriza bw'otyo omuzindalo ng'okukwasa director oyo mwali mu Mayambala. Bw'amaliriza okwogera yagenda okuyita chairman board era wa Tawakkal. Awo oluvannyuma nja kukomawo.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. njagala njogere nga jjajja yange mutuulako mumanya banatawakalu mwenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi. Bino sebo mbyogera nga bwe baleeta ettaano oba tebyewalika. Sebo master of ceremony olina akagambo k'olesi. Njagala mbeere wano nga ndi mujjufu. Nze Halifa wa Tawakkal. Takibiri. Naye sebo jjajjaffe ekyokubiri bwe mba njogera nga ngaziwagaziwa temunnenya naye ngaziwa lwa bintu nga bino oba bitaano mu bufunze. Ekisooka nze Halifa wa Tawakkal. Tugende e Makka tubuzaayo mayiro 2 tulengera Madiina waliwo eyankolako olugambo ye MP ayitibwa Kadunabbi. Abantu bonna beezinze bwe bati agamba nti abange mumanye nti wano tulinawo ekyengera mu byengera ye Halifa Male omulamuzi Kadunabbi. Wallahi mbandi awo nga bagamba nti tuyingire e Makka e Madiina Halifa Male yangu osuute ku mutume. Wallahi kyampitirako sewe jjajjange naye ng'omujaasi omutendeke namanya awagwana kuba buli kifo kirina ekyakyo etwalirizi. Sebo nagamba nti ninakuteekawo kaswida Rasulu sallallahu alaihi wasallama ye yayingiza naye sebo jjajja wano sijja kukwatibwa nsonyi. Waliwo emisango gy'osanzeewo era kanjiwaabe mu bufunze. Abagole basinze okulima enkumbi okusinga abakadde. Tenti y'abagole wano ekyamuse n'ekituka n'okusituka mu kutenda mutume mukyala dokita tuli ffenna. Kakati nammwe temunswaza mwe betwagenda nawe e Makka mwe bakadde abakyala abakadde okugjako abasinze okusuuta mutume yensigo gye nasiga. Ndabye wano hajati gwe baalina abo kenna bateekamu nga tuyingira e Madiina kati abalimu ne wabaawo ne bahajati wali ababiri. Kitegeeza nti kaswida gye ngenda okusoma mwenna bateeke mu fiiringi nga tuyingira e Madiina. Ekyo kimu. Ekyokubiri kiri ku likodi. Teri muntu yenna anyenya kaswida yange Mungu n'atamumalira byetaago. Owengeye kojjange amini mukoddomi wange ow'ekika kyengeye nze abengeye be bafumba ewange. Ojja kuba nkoze bubi nnyo bw'otanyenyeemu bagambe nti yalina mukoddomi ki. Kojjange Saabatabuliiki nze abanzaala bankima era mmwe mwansiiga obulungi. Bwe muka oleke kunswaza bagambe nti yazaala kyana ki. Era anaalema okukyamuka tolina walala wojja kukyamukira otakyamukira kaswida yange. Maulana ya Nabi salamu alaika ya Rasul salamu alaika Maulana Halifa Hudu tontyoboola osinza lubuto nze mugaggawo yangu wano tukyute mutume. Maulana ya Nabi salamu alaika ya Rasul salamu alaika ya Rabbi salama yasimuhu tawa yasid wala libadiru alaika Senhor
nkugambye seka baduna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوي كليفة مالي كليفة أسماني مالي وكل تجامبو إما كلمة دينا إلى أواتام لنا بماني الحمد لله كليفة مولي كليفة هود ما شاء الله تعالى ate mulinde tali galere rubi nalo lijja inshallah owe watu alimyacha ate naye abo kasiri tali inshallah taala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalifa wewe kulimira nkofira yapa yose ndina ebye nkofira tujja kyogera ko inshallah Allah akiriza. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك تولك تجينا مشيكو لبيك لا شريك لك لبيك تولك النوم كدي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا ورفعة وزد من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أو ائتمره أو زاره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ورفعة ومهابة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم أنت الأعز الأكرم. اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والأمر أمرك وهذا المقام مقام العائذ بك من النار. اللهم أجرني من النار. بسم الله. الله أكبر. تكبير تكبير. جاجا basukulu babera we batyo nga bawera masuru ekitiibwa Allah era nga balanya era nga n'omubala bamukuba gwa labbayika Allahumma labbayika. Wekyo tubeera era babeera ne excitement wekyo obajja ku mukolo gwa guno nga tubawadde albaytu baytuka edduweezo bavaayo bonna nga bazikutte era nga omukisa bwe tufuna tubajja kuno nga tumaze okuteekateeka bonna bakiwako obujulizi. Watuukidde mukadde waffe jjajja nga bazzukulu bo omuzukulu wo
Omumbejja Hajjati Balunywa yakiikiridde bahaaji eno n'akola speech ne Haji Ismaila Ssekembe ne boogera ku lw'abalamazi. Bigambo byabadde birungi era nga byonna boogera passionately utawakkal. Tusaba Allah obulungi nafe atwongere obulungi. Allahumma kadi waffe Jjajja Ssibo tusanyusa okulaba. Omulundi guno si gwe gusoose mu nsonga eno ey'etawakkal, era obudde ne buba nga bufuuka mu mbeera eyo nga ey'olwaleero naye gyonna mikisa ate Allah alaako byonna byanaaza era byajjawo. Abamanyi eno ey'obuziba kubaamu ensonga ez'amaanyi Mungu subhanahu wa ta'ala lwaki asenkuba nga ate yamikisa nga terimu wadde amayinja kaseera ako nga mbadde mwagala kwenjoyinga nakumala mukolo gwammwe mu budde mwagaddemu naye Mungu n'abaako byanaaza era byajjawo. Tusaba ekitiibwa Allah yongere okutukuza era yongere okunaaza ffenna tufune obulungi bw'enkuba. Allahumma ejja tusanyusa okulaba abazzukulu baakedde edda wano era ne bakulinda n'ebigabu ne babirya. Alhamdulillah batuukidde ng'ebigabu babimaliriza. Abadde basiimu era basiimu abamu baadde n'obuvunaanyizibwa ng'ebiro bya Sande ne basobola okuba nga bagenda. Naye si tuli basanyufu olw'omukisa gw'otuwa buli kaseera ne tujja mu mbeera zonna ate noba nga otuteeka ku mwanjo tusaba Allah akuumire era kwongera ebirungi. Allahumma amin. Bakadde baffe Jjajja Mutaka Muteesaasira, Jjajja Mutaka Kasujja, ne mukadde waffe Home Office Mufti Jjajjaffe, ate nga kitaffe, ate nga mwalimu waffe, ate nga mukulu waffe, byonna biina n'ejjuba zayambadde nnyingi. Sheikh Taha Mubiruka ezaala Luwalala Kiyegga, muweereza w'embuga si webale kukola mirimu gy'abajjajjaabo kuba Amin Luwalala guye yamukuba tayiri yali mbogo webale sigala ng'okola emirimu egyo era si kugenda mu maaso amakusibe. Abashayikha abalungi mwenna buli omu, abakungu mwenna ab'ebitiibwa abali wano, mukadde waffe okuva mu byiro, mukadde waffe wa board n'abasigadde mwenna bagenyi b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, bamaama abalungi abatuzaala abalabazi b'ekitiibwa Allah, kezenze mubalamuzi n'ekiramuzo nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ogwaffe Jjajja si wange si kusoma speech wabula yakwebaza, twebaza abalamazi bonna abatambula ne Tawakkal Autobus, abatusaamu obwesige, abatwesiga kulubira Jjajjaffe Omutaka Muteesaasira yasinziira kunaayira n'akuba essimu. Tuli mu meeting n'ajja asiimwe obaluwa n'abagamba nti mbawadde kitange, n'asiima n'atuwa kitaawe nsaba mutembeete mutwale Makka ne Madiina, era tutambula bulungi n'atukola bulungi nnyo alhamdulillah. N'abala bangi abatusaba obwesige ne tuli basiimu, jazakumullahu khayran. Jjajja nsaba okkirize kulobera omusajja wono tumusiima muwadanku nnyingi honorable council watuuka e Makka muzimu ku dduwa yalinga ngamba tayagenda Makka mu hijja, era bwe ntuuka ku Kaaba wali neetoola nensa Mungu muwada muleete, Mungu muwada ebigambo ebyo bino, naye Mungu mukake ajje ku nnyumba yo, Mungu mukoowole. Agenda okulaba muwada mu ddakiika ezisembayo nga muwada akoze eki tamanyi dduwa zaali zaalizo sebo n'ensonda yange awo nga oba zaaki oba zaatya. Mungu n'ayanukula kimuwada oyo najja e Makka. Tikyatwewuunyisa muwada okujja mu nkambi yaffe nanoonya muluwa pakola yajja we twali n'alambula abalamazi be twatambula nabo. Mulimu walimu abasajja bakulu n'abakyala bakulu, n'asiima omu ku omu n'abawa omukandala genda okuvaawo obukadde nga 10 ng'amaze okugulibwawo. Mungu akusaasira. Haji Honorable Muwada seka uzayi muli mutamusaga rumu kurumu aga mayamba sigenda kuwa botoli natoli mbaweebwa toli sigenda kuwa kama mwangi ni mu Makka nange mfuniramu
ya aske na kuwa nenga ziduwaza ni Makka nange izenga bulilamu nange tibatira ndi kungagula mu Makka era funa omusho kulisako mu Makka abayisiru Yesu nako naye alhamdulillah so tuyanziza batukula kirungi era Allah akusime jaza khairati nabo buli omu mulimu gwakola era wageza abapyo tubibaza mwebale kutwagala ati mwebale kutambuza mirimu bibeerawo bingi naye mwebale ddala kati ofuseka tiimu yonna batwebaliza tuli basiimu nga batawakkala tuli bamukisa sigamba nti ffe abasinga obunene tetwalina muntu n'omu yasigala tewali era Allah yatuwa baraka eyo netambula bulungi ate n'omu akoze eki asigadde kiriza nebaze mukama wange wa booti byokola bingi ate n'akaseera sebo tuyanzige jazakallahu khair n'abaala mwenna buli mwaine tofaali esaako naye jjajja asabukirize muzaano gw'ekitiibwa Allah waliwo muzaano ono muzzukulu wo ajati Fawziyo Fidwait wali director mutawakkalu naye ate ayina ekiki eky'ensonga kitawakkalu akisoosa ku nsonga zonna Fawziyo oyo katende Mungu amusaasire omwana we obuwalula Allah akusiime ate nga oli muzzukulu wa Kasujja simanyi bwe jjajja amubuuzizzaako jjajja Kasujja naye Allah akusaasire akusiime ne bamaama we bali awo abanyonsa we bali awo bangi Mungu abatusaasire rabbi jjajja Fawziyo atusiima byonna buli basiimu batawakkala na buli omu yenna bannange tofaali esaawa yoda ategeeza nti balize neja mpangulira bazzukulu wano waliwo bazzukulu wange kwesumaliga bazzukulu bakwesumaliga twagalanyira wano n'ekika kyabwe kye balonda naye bajja kujja bakikwanirira ate balonda n'abakasole ajati shukuli ne tiimu yo kako ajati shukuli ali bagamba bakwegira kuwonya bayora ekyo kikete era bagala jajja okuwa okussalaamu n'okujja okuwa okussalaamu tiimu balungi nnyo era tuwangali nabo ebbanga ddene okkirize ebigambo byaffe okwebaza kwaffe kukomaawo olwaleero tutakonyeeko tusaba otusonyiwe ajikawo nti tukwerabidde naye tumanyi byonna byokola buli wanjawulo luwangizo n'abalamazi otuwa jazakallahu khair nsaba mukadde wange wa booti sebo okkirize leeta omuzindaalo awo sebo otuuse obubaka watawakkal biidhinihi jalla wa ala naye nga tuli basiimu mukadde waffe jjajja era tusiimira ddala tusaba ekitiibwa Allah akutukuumire ongera obuwangazi obulungi ate bazzukulu bano balimu okumukuwera bagamba jjajja mwaka ogujja insha Allah akkirize tutegeete naye tugende ffenna wabboodi ono yakisimba mudda n'agamba jjajja kyekyetagisa waliwo agikabuuti n'agamba kyekyetagisa jjajja aja simu faraka n'agamba kyekyetagisa muzzukulu ajja tiina kawuyo oyo n'agamba kyekyetagisa jjajja era ate ono bwoyogeddwako bajjajja awo nawe kijja tukulya bulungi naye nga jjajja tusaba Allah akkirize mukadde waffe mwaka ogujja era ennyumba y'ekitiibwa Allah aletuddeyo insha Allah taala era abazzukulu maliriza amategeeza ofiisi yaffe Magoba Arcade level 2 awali omuzikiti Magoba Arcade ekisibe kiri opposite park enkadde oba okumukwana Arcade awo nyini wetuli otusinzira ojjayo n'olambula akulaba online ojjayo n'olambula ku office mama hakita ekitona kujja kulambula office na kujiwaddewa so ojjayo n'olambula ku office n'olaba ensonga zonna n'ebitambula bibiri ejalla wa Sekabazi twebaza tuwa office enene manager sibo jjajja muzzukulu oyo yatusiimira ku kizimbe ekisi office esimba y'obunene gye yatuwa manager ate nga minister mu office ya Supreme Mufti era muweereza embuga kadi office bo fodal mashkur
waffe mbuga Sheimamba lona nesoose nabogera inshallah samu safi tokize tobana luvolo bazukuru tufuna omukisa osembera nawe ekibuga kya Mutume inshallah. Sheikh Twamugulukeza Secretary General mu office ya Supreme Mufti atenga mukadde waffe omutaka Jajja Mutesasa omutaka Jajja Kasujja basheyi abenjawulo abakulembeze kuva ku Uganda Hijab Bureau abakulembeze abenjawulo abali wano olwaleero. Jajja tulina abakulembeze bangi abatusiima nga bali wano okusookera ddala ng'abakulembeze b'obusiraamu naye ng'ate bali wano ng'abagenyi battawaka nga batuteekamu obwesige ne tutambula nabo. Mwenna tubaaniriza mu bitiibwa byammwe ebyenjawulo. Muganda waffe Honorable Mwada Nkunyingi, abalamazi mwenna, abagole baffe abaleero abatambula naffe omwaka guno gw'2023, bakadde baffe, mikwano gya Tawakal, mikwano gyaffe ab'amawulire, jajja omukolo guno olwaleero guli live Salam TV n'emikutu egy'enjawulo. Abaami n'abakyala mwenna tuli basiimu nnyo era tubeebaza okubeera nga mukkiriza embeera nga bwebadde ne mubeerawo naffe okutuuka ssaawa zino, ate ne tubeera nga tubukkiriza Jajja okubeera nga tusanyuka ne bannaffe abagenda ku Hajj ne Umrah ey'omwaka. Jajja ffe tuli basiimu era tuli basanyufu okubeera nga era n'omulundi guno akkiriza okujja okubeerawo naffe nga tusanyukirako bannaffe Mungu be yalondamu abo abangi okubeera nga bakola omulimu oba batuuka ku lugendo olusinga obulungi mu bulamu bw'omuntu yenna. Bangi namikwano gyange nga bangi Mungu abadde akyabaazise ku ssente nga batambudde ebifo bingi n'ensi nnyingi, naye nga buli omu akugamba teri lugendo lwawulira nga lumwongerako ekyo banga lumukyusa okusinga olugendo luno olutukuvu. Era abasinga bavaayo ne batujuliza nti tutambudde, Mukama atuyambye ne tutambula, naye ovanga ku lugendo lw'otambula n'ovaayo nga Seeka bwe yatugambye nga gwe kennyini weebanja okubeera ow'enjawulo. Era bannaffe be twatambula nabo tubasaba mwongere okutambulirawo. Jajja njagadde ku lwa bannange kwanjulira abantu lwaki tukola omukolo guno. Ku nsonga ezimu lwaki tukola omukolo guno nti okuggyako okwebaza bannaffe abaatulonda ne batuteekamu obwesige, tukola omukolo guno olw'okulaga obwerufu obw'okuleeta accountability eri abakulembeze baffe, eri Jajja, okubeera nga yatwesiga n'atusiima nga bazzukulu be, okubeera nga ajja era ku luli tweyama nti Jajja tetujja kuswaza. Era kimpadde essanyu abalamazi bannaffe be tutambuddeko nabo bwe boogedde mu lwatu, era kitwadde essanyu erisingako nti bakulembeze baffe aba Hajj Bureau bwe bawa ripooti eri Jajja nti ekitongole kyaffe tubadde tukyali bampisa. Ekyo kye kimu ku bintu Jajja byatukuutira nga tutandika olugendo luno oba nga tutandika ekitongole kino. Era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere
tukwasaganya ffenna ne bannaffe bonna abali emabega w'ekitongole kino okubeera nga tukyakola ekyo ekitusuubirwamu. Twongera okuleeta obweyamu eri bannaffe betutambula nabo n'okusingira ddala abo abatukwasa abantu baabwe. Basika bulijjo olinaga atwala taata wange, twala maama, batwala mukyala wange, batwala abaana bange ku lugendo bwe rutyo. Mukisa badde kukyatukutte nti ffe tetunnafunamu incident yonna egamba nti oli twamuwa mukyala waffe amutwale ate n'afunamu ebintu ebirala ng'ebibeerayo mu bibiina ebirala. Era bannange mbakuutira twongere okutambulira ku mulamu ogwo, abantu bongere otwesiga kuba mu butuufu jjajja abantu babadde batwesize, era naffe twongere okweyama okwongera otereeza n'okwongera obbasaba mwongere otuwabula twongere otereezaamu nga bwe tweyama ku luli. Olwaleero jjajja nsaba nkwanjulireyo ebintu nga 3-4 bye tutuuseeko. Seeka yayogedde lwaki oba ebikyuseemu n'okugoberera obulombolombo bw'amateeka agatuweebwa bannaffe eri Saudi Arabia nga tutwala abantu baffe. Ffe nga Tawakal jjajja omwaka guno egutuukidde nti twasobodde okubeera accredited ne IATA nga tugezaako okubeera nga tweteekateeka bulungi tusobole okubeera nga abantu baffe bonna tusobola okubabukingira buli kimu bulungi nga tetuyise mu third party. Tubeere n'obusobozi nga omuntu yenna kyasobola okukola ali ema naffe tusobola okukikola ng'ekitongole. Twambiseeko abantu baffe tukole enteekateeka yeesaana ne bakulembeze baffe abajjulo tubangwize ate twongere okutereeza erinnya ly'obusiraamu kubanga Tawakal bweyonoona oba we tutakola kirungi. Mukadde waffe yagambye nti abamu oluusi ebigambo babiza waffe neffe tulowooza nti ndowooza tuba tuvumaganya busiraamu. Ababasiraamu ebyaliwo ffenna twabimanya, naye nga mukadde waffe wannyonnyodde teri muntu agamba nti nze nalwawo sasula oba nze nasasula empola mpola ebintu ne binkwata. Bano ab'emitimbagano bagamba abasiraamu bali disorganized. Ffe twagala naffe ng'abatawakal oteekako ettaffaali lyaffe okwongera okubeera ng'erinnya oba ekitiibwa ky'obusiraamu tukitambuza mu maaso, naye nga tutandikira ku ffe abayamba abantu bano batambuza nga twetegese bulungi nga ffe. Era nkubiriza ne bannaffe betukola nabo emirimu gino okubeera nga twongera okuteekateeka ate twongere okukwatagana n'ebitongole ebitukulembera tumanye ate abantu baffe tubamanyise basobole okubeera nga batambula bulungi. Twongere okutereeza eddiini yaffe y'obusiraamu oba ekifaananyi kyetuwa abantu bali abatulaba ebweru. Nga nnatera okumaliriza mukadde waffe bwe twali wano tweyama okutwala abantu ab'enjawulo e Makka, ntuusa report ku lwa board ne bannange benkulembera nti olwaleero Sheikh Uthman Nsimbe waali imaamu waffe musomesa waffe wa Bilaali twagenda naye e Makka era ne tutuukiriza umra gye twasuubiza nga tuli wano. Twebaza Mungu era Sheikh waffe oyo alina engeri olutabaalo gyalwogeramu oba gyalunyumyamu. Tusaba Mungu ayongere okumusiima de umra ye agikkirize. Mukadde waffe era nga Tawakal tweyama buli mwaka okutwala munnamawulire omu okuva wano okugenda e Makka okubeera nga atuusa ebigenda e Makka ku bannayuganda bonna. Era omwaka guno nga mwaka gwa 2 twatambula ne munnamawulire waffe partnership ne Salam TV wali Motion Kalisa tukwebaza okubeera nga wakola omulimu omulungi okubeera nga ebiva eri
lwaki tulowooza nti kikulu nti emirundi egisinga abantu abasigadde eno ebawulira oba bebalaba ne tubatuusaako ebigenda e Makka ne Madiina butereevu nga bwe bibeerawo ffe tusuubira nti kiyinza okuleeta ekinyegenyege mu muntu oyo alina obusobozi naye ng'oluusi tannasalawo oba oluusi ne kiyambako oyo atannafuna busobozi n'abeera nga emikolo gyonna nga bwe gigenda mu maaso bagiraba ne n'okusingira ddala bannaffe be tuba tutambudde nabo abantu baabwe okulaba embeera yonna gye bayisibwamu era tukwebaza ne bannaffe omwaka guno era mbuga twatwalanga Tawakkal omumanyi wa Salam TV partnership ne Salam TV Haj Abdul Wahab Bawali Haj Wali ya okulopera mukadde waffe nti twawaayo nga Tawakkal opportunity eyo okuwa hijja ey'omuntu anaasinga banne mu competition eriwo omumanyi wa Salam era naye tutuusa okulopa kwaffe nti neeyo obweyamu obwo twabutuukiriza. Ate omwaka guno tugenda kutwala omukyala asookedde ddala omuwanguzi w'ensiitaano ya Pearl FM nga tukwatagana ne Pearl FM tweyama okutwala omuwanguzi w'ensiitaano eyo era omukyala abaddewo yimirira bakulabe jjajja akulabe amutolera jjajja Salam forward. Jjajja omukyala oyo yeetaba mu competition mu Uganda ekulemberwa Pearl FM gye baatuuma ensiitaano y'omumanyi n'atukolera ekyesanyu nti omukyala asoose okuwangula competition eyo mwabo bonna abagyetabamu era tusabamu amusaasire amuwangaaze tusobole okutambulira wamu naye. Nga mmaliriza tutwala okusiima kwaffe eri abo abatusiima ne mutambula naffe bye mutugamba byonna tubiwuliriza era tweyama nti tujja kwongera okuteekateeka mu nkola era n'okutereezaamu ebyo ebitagenda bulungi omwaka guno insha Allah. Sheikh Mayambala, Sheikh Kikambi ne Sheikh Uzeima bulijjo twogera nti abantu batwesize era tusabe Mungu ayongere tukuuma tutambulire bulungi tukole emirimu gino ate twagazise abavubuka okusingira ddala okubeera nga bettanira nnyo eddiini yaabwe ate n'okwetanira okugenda mu lugendo luno olutukuvu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chairman, Board of Directors owa Tawakkal Travels Haji tweyanziza obwakabo. Ajjajja Mbuga tulabikanga tusemberedde okumaliriza omukolo guno nekkiriza nkwanjulireyo bano basatu bokka. Asooka ye mukwano gwange nnyo ya alhamdulillah ekirevu kitandise okujjamu obweru naye n'ekyange nakyo kinaatera Sheikh Shuaibu Mutazindwa naye waali. Kumusala wa rahmatullah. Ekyennaku leero agenza okutuuka nga Wasiratu Shafi ewedde tafunye mukisa ogwo naye Sheikh Bazanya Nengo yamukiikiridde. Mu ngeri y'emu era akkiriza nkwanjulire omu ku basomesa Sheikh Ismaila Njuki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Oyo nno nga director w'essomero eriyitibwa Khulafa eriri Endejje. Tulina mukwano gwa Tawakkal omuvubuka omu ku bavubuka abakozi Sheikh Kayuwa Idris ono nga director wa King Islamic Primary School awo Ensangi era naye waali. Tola ku salaamu. Nkakasa ng'obudde bwe bugenze
omuyivu asigala muyivu. Omubaka wa Parliament Honorable Mwadanku Nyingi jangu otuuse obubaka bwo ate era otuyitire Secretary General owa Office of the Supreme Mufti oluvannyuma bw'anaaba amaliza ngenda kutegeeza ate ekiddako. Honorable Mwadanku. Kadde waffe Jjajja waffe Mbuga, Secretary General Office of the Supreme Mufti, Bamashek, abakulembeze ba Tawakkal, abalamazi, abagenyi mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Mwadanku Nyingi Omubaka wa Parliament ow'Ekyaddondo, ate era nga nkola nga amyuka Ssaabawandiisi wakabondo kabaka ba Parliament abasiraamu. Pozera n'empeereza nga minisita w'ekisiikirize ow'amawanga amalala. Njaga okwebaza byuro yaffe eya Hajji omulimu amatendo gwe yakola wakati w'okusoomozebwa abalamuzi ba Uganda ne basobola okuba nti Mungu yabasobozesa okulamaga. Mwebale omulimu mukoze bulungi naffe tujasigala nga tubalwanirako. Njakwebaza amakampani ag'enjawulo okusingira ddala Tawakkal olw'enteekateeka ennungi. Omwaka oguwedde twali wano, leero tuli wano, ate abalamazi bammwe bawadde obujulizi. Twongera kubasabira Mungu abanyweze. Nze Sheikh Mayambala ono mukadde wange omugenzi Sheikh Muzata eyamunkwasa nange era okuva olwo tuli ba Luganda. Naye njagala okumwebaza nti empeereza ye tebadde mu bibuuzo, ate twongera okumusabira ne ttiimu yonna, Sheikh Mayambala, Uzayima ne ttiimu yonna. Kyo kikambi bwe sirabyeko olwaleero. Abasebo ne bannyabo ng'amaliriza ffe mu Parliament bingi ebikolebwa nga wetukyalwana okunyweza. Boogedde wano ku byafaayo by'abalamazi abamu Katonda ate bajjuludde. Naye kankonekamu kokka nze mmalirize ensonga y'okukola eddaame n'obusika. Kati nkanjogerega mmemba wa Parliament ate munnamateeka. Ennaku ezo Parliament yakola ennongoosereza mu tteeka ly'obusika. Mukimanyi tukyalwana bulwanyi okutereeza n'okulaba nga Catholic courts ziteekebwawo n'okuweebwa obuyinza obwenkomeredde. Naye nga tukyali ku lutalo olwo tufunye okusoomoozebwa nti gweomusiraamu ali wano bw'oba tokoze eddaame, etteeka eririwo ligamba nti Administrator General ye musikaawo. Kati ate okusika mu mateeka tutunulira nnyo ani alina obuyinza okugaba. Ekigambo obusika kyawukana amakulu okusinza bukoze ki w'okivunudde. Kati Administrator General y'alina obuyinza okutwala emaali yo n'okugitemaatema nga tokoze eki ddaame. Era mu mateeka abantu ekibatwale wa Administrator General kufuna kye bayita lukusa, kye bayita letter of no objection, nti akkiriza kale gwesikire emaali eyo ogigabanye. Naye omuntu akoze eddaame tewali kimutwala wa Administrator General kyasobola okukola mu mateeka agaliwo, agenda bugenzi mu kkooti kufuna bbaluwa za busika na kutemaatema. Kati okusomozebwa okuliwo nti bw'oba tokoze eddaame oba otulese bubi nnyo, abasigaddewo balese bubi nnyo, kuba omusika wa Administrator General nga tetufuddeeyo oba musiraamu kubanga etteeka limu obuyinza. Ekyokubiri, kwaba bafunye ebbaluwa z'obusika. Etteeka lye bakola ennongoosereza ya succession yalambika nti ebbaluwa ze mwafuna ezisikira emaali y'abantu n'ozigabanya kati ziriko ekkomo. Etteeka lyatandika omwaka oguwedde 2020. Ligamba buli yafuna ebbaluwa ez'obusika ng'etteeka terindajja mu nkola, ebbaluwa zo baziwadde emyaka egyo 3 okuva mu Meeyi wa 2022. Kitegeeza ki? Abantu bangi bafuna ebbaluwa z'obusika ne batransferinga n'ebyobugagga ne beteeka ku title ne bakomaawo. Abamu ne bagabanya n'emaali nga ye musika neerabirayo okwewa. Kanka bagambe bw'obeera administrator naye ng'oli omu ku banagabana mu maali, olina okutransferinga bwe kiba kyapa omugabo gwo okuva mu mannya agaliko nti Kinobe Administrator of Estate of Gundi okateeke mu mannya gaani aga Kinobe. Etteeka lyamu tosasula musolo.
osasula just registration na fees butini toweza na mitwale 3 okukyusa ekyapa okujja manyaga ekyapa ekiriko letters of administration okudda manyago mu mateeka fees ntono nnyo naye abantu bafe bakoze eki bagayadde lwaki nkajjeeyo kubanga ennongoseza muteeka ligamba nti okuva mu Meeyi w'omwaka 2022 kati gwe bala twakatambulako omwaka mu Meeyi wa 2023 Meeyi 2024 emyaka 3 bwe giyitawo ezebbaluwa nfu ogenda kuddayo buki buto ekyokubiri ekyapa kijja sigala mu kikola ki mwekiri baluwa bwe ziba nfu kitegeeza holder aba talina ate bwannannyini talina buyinza katonda kyakufayiringa buli alina obuvunanyizibwa nga alina letters of administration maliriza kye bayita estate ofayiringa lisiti balobenga bidde obitwale mu kooti ne waliiso gye noteekeyo ekyo bayita okufayiringa inventory abasinga abaafuna ebbaluwa ezo tebakikola ki tebakikola naye njagadde kusikamu akakulu ennyo kumanya nti waliwo deadline ku letters of administration kwaba abazifuna edda bebawa emyaka 3 ate ennaku zino era zakyuseemu saagala kulandulula nnyo naye bw'onooba tokoze eddaame kitegeeza nti omusika oba agenda okugabanya emaali yo wadde tonafuna kali courts nakutereeza sharia namanyigayo mu Uganda tukyalwana mu parliament nammwe mulwana gye muli naye wakati w'embeera eyo mufube okulaba nga okola eddaame ate n'olambulula mu bigambo ebiri clear waliwo enjawulo ya obusika ne administrator ow'emaali yo yatematema. That's why nze bw'osanga ku faamu nga lawyer n'ombuuza kugamba oba oyagala okutematema okwangu ate si obuyinza obwo buweseeka kale ye wabaagabanya asobole okuba nga signature gye yeetaagisa okutransferinga title kubadde obasanze obuzibu okola eddaame nga tokubadde buvunaanyizibwa na buyinza bumala kati bwakola kyawabula n'abalala basobola okukola ki ekirala njagadde kayisaawo ng'obulya okuwumbawumba nti muwangazi bwaffe twagala tuwangaale ne bwe tuba tuvuddewo ebisigaddewo bitambule nga bwe tusuubira naye nga okutwalira wamu batuusaako obubaka obubakozesaayo era obubayozaayoza okuva mu babaka ba paalamenti abasiraamu naffe tetutudde buli kisoboka okukola tujja kikola era mutusabire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كموافي جاجا مبا الدكتور حج باسم يتيمي وكل ومهاجي بيرو Director wa Tawakkal abagoli baffe abagenyi ba Allah subhanahu wa ta'ala basheha bakulu abali wano abagenyi ba Tawakkal mwenna abali wano mwenna mukirize mbatoli kukira kusasa kya Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama afe jajja nasina bakulisaayo abagenyi ba Allah soko kulisayirira jajja kulikirayo ddala webale kulikayo nnyo n'osala kafu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahi nali simanyi tijajja abogerula amutegeera nindabe nkanyinya bwatu mutunga ya jajja bujulula ng'agumanyi jajja kulikirayo ddala kulikirayo ddala. Allah akwongere obulamu obulungi n'okutukulembera obulungi. Jajja akkiriza era mu lunaku luno okwaniriza abataka bano mukulu w'ekika Kasujja siba okwaniriza okulamako n'oweggo siba okwaniriza okulamako. Mwebale nnyo tulinyira musaayi guno nguyita musaayi gwa Tawakkal. Abagole baffe abava ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo byange si bingi naye okubasabira Allah subhanahu wa ta'ala tujjamu akibakuumi ate abawa n'obusobozi oluddayo mulabule ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Byonna bimusabye Allah subhanahu wa ta'ala ng'anukule. Nanaatera okumaliriza kama wange kkiriza nkwandulireyo wano
y'omu yekka bwenaalyanjudde owokubiri omwanjula luli sijja muddamu nja kusaba Sheikh Osman Bisimbe ajjeko wano waba waali ali mu swala kyenamwogeddeko akisubiddwa okubatanya nimwogerako olulala nga waali nkyalo naye bino bigambo kamutwale w'abato bange bano ti ebibiina bino ebitwala abantu mu hijja bingi ddala ate bikyeyongera okuba ebingi naye ekigenda okubakumira mu bizinesi eno is your character, your personality, the ability to handle hard issues. Zijja era anyagala okwebaza Mayamba Road nali ntambudde mukama wange bantusaako amawulire nti muto ali ku kisaawa ataawa naye ngaekimutaaya kimu abalamuzi abasasula ssente ez'ebitege baagala okumalayo ssente ku kisaawe viza tebanazikola ki naye ekigambo kyenababuuza nababuuza Mayamba naye agamba ki agamba wallahi Mayamba atalina kigambo kyakola ki kyaddamu naye abagamba bugambe mugumiikirize viza zijja kukola ki zijja kujja ekyo sebo kikusiima ne banno b'okula nabo olw'okubeera omusajja omugumiikirize abantu abasinga ebatuuka mu kaseera akazibwawo ebigambo boogera bingi nnyo aye naawe ogera ebigambo ebyo nebabikusoomooza bwe bati naawe otera okuzaayo kiki omuliro naye nkwebaza obutazaayo kiki omuliro bwona ogenda mu maaso n'okuhandolinga issues eziriko wezityo ojja kusobola okuwangaaza oba mujja kusobola okuwangala netawakkula eno egenda mu maaso mbebaza nnyo era mbasaba mwongere amaanyi mukusomera kamaliriza mukama wange ndokankyolekeza omutabuliiga ono awadde talifu omutwalo n'okuyimba obulungi akayimba ako n'okuluttaali obulungi nkwebaziza kwebale nnyo naye edda nedda ffe twakula tulaba nti abalamuzi bwe baalinga bagenda emaka baabasibuliranga wandiga ki ekyabatuukaku musira ki ekyabatuukaku wandiga ebaswaza omutaddeyo nno kintu bajja kibatwalako bwe mwawukana ku sunne etambuza ebintu bwe ekiddirira kuba kukibakola ki buli bwokola ekintu abantu kyebaagala abantu bakuyimirirawo okuwagira naye buli bwova ku sayidi y'abantu n'abantu bakola ki bakuvaamu mwabahaji biro mwenga mmwe temulina maani ekibafuula ab'amaani be bantu ba mbawo kyebaagala nammwe mujja kusigala so mukama wange kkiriza ebigambo byebeere bwe bityo naye kwebaziza nnyo obubuga olw'obutatusuulirira tu amaanyi n'okutuwagira buli kaseera tuba tukiyidde mu kibiina kyaffe kino kyatawa wabarakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum ssalamu warahmatullahi wabarakatuh akadde kano tiimu y'aba khalifa mugenda kuwa kaswide kulisayo jjajja erira ate era nga emwaniriza mu kuwa obubaka bwe wabula si mmwe mugenda okumuyita si mmwe mugenda okumuyita mmwe kaswide yammwe emukulisaayo erira n'okumwaniriza okuwa obubaka bwe wabula bwe mugimaliriza omutaka saasira sebo tusaba gwogenda okuyita jjajja okutuusa obubaka bwe inshaallah alifu اللهم صل وسلم وبارك عليه محمد الأشرف العربي والعجم يا الله محمد غير ما يمشي على قدمه صلى الله عليه محمد باسط المعروف جميل يا الله محمد صاحب الإحسان والكرم صلى الله عليه محمد تاج رسول الله كاتباتا يا الله وفي أكانت ورمتين محمد صاحب الإحسان والكرم صلى الله عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نور السلام عليك لا إله إلا الله لا إله
سلام عليك لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نور سلام عليك لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نور سلام عليك Mashariki na magharibi la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah nuru salamu alayka alipozaliwa mtume nuru yake Muhammad iling'ara ulimwenguni mashariki na magharibi ilinukia ulimwenguni na hata kote mbinguni la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah nuru salamu alayka alipozaliwa mtume jina lake Muhammad lilitangazwa ulimwenguni na hata kote mbinguni la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah nuru salamu alayka wanyama walitangaza samaki walitangaza na ndege walitangaza amezaliwa Muhammad la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah nuru salamu nuru yake mtume meng'ara hapa alaika nuru salamu nuru yake mtume meng'ara Madina nuru salamu nuru yake mtume meng'ara Makka nuru salamu sumpenda mtume wanamtukia nuru salamu wasompenda mtume wampiga vita nuru salamu wasompenda mtume wanamtukana nuru salamu utamsifu mtume ateseko yake nuru salamu ya hayo ya hayo ya hayo صلوا على النبي
اللهم صل وسلم عليه. Jaja mtaka sebo tusabo twitire yajambuka. Bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo jaja mbuga sultan unanzibwa bumpereddwa kukuta naye tekiba kyabuvunanyizibwa kugenda magombe kutateekako ttaka oba ogenze kusunga busunzi. Tuli wano okulisaayo abagenyi ba Mungu okuva mu nsi entukuvu. Nesebo nabadde nzijana ziri mukwano gwange muganda wange omutaka Kasujja okuva e Busujja. Katule ku salaamu. Kakati obuvunanyizibwa bupita omukulu omumpadde. Mukadde waffe egy'obusiraamu Dr. Haji Kasim Kiriba Kungulu, abagole ba Mungu, Bamasheikh, Sebo Secretary General, Honorable Member of Parliament, abaami n'abakyala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obuvunanyizibwa obumpeereddwa bakula salaamu era salaamu ewedde. Jajja mbuga owulidde omwogezi omu wano agambye omutaka Muteesa yasindika mukadde we ebitawaka. Naye mu butuufu kitange oyo azaala mukyala wange Haji Tamale era mmanyi bamumanyi bulungi abagenyi abo abagenyi ba Mungu. Naye wali kusoomozebwa naye njagala naye nkwogera ddoboozi lyange okusiima Tawakkal naddala Sheikh Mayambala oyo tuba emitala w'amayanja ne Secretary General oyo mukadde wange oyo waliwo yali amusuubiza ku mikwano gye amutwala ku hijja n'okusiibula n'asiibula. Tuba tuli awo ng'essimu abasuubiza Ssaalongo okumutwala emekkano bagambye tumusabire ajja kugenda mwaka gujja. Ne mbabuuza mumanyi bulungi kye mwogerako obuba? Musajja mukulu mugambye anaagenda mwaka gujja, mumanyi nti ayinza okutuusa mwaka gujja kubanga pressure gye mumuwadde okugamba nti ajja kugenda mugimanyi bulungi. Nenkubira omuyambi Okwadiruddin Lungu badde simwebazanga naye kamwebalize mu maaso g'abantu. Sebo weebale nnyo kyeyakola mubuuza owange mukadde bamusuubiza okugenda naye obudde buweddeyo nkimanyi naye tukoze tutya? Aŋŋamba Secretary General kuli kumpi awo nti mulina kusiba essimu ngikubira Secretary General. Secretary General ng'aŋŋamba ng'obudde buweddeyo naye kwata essimu enkubira Mayambala omundi gwange ogwasooka mweyanjulira nti abaŋŋambye dda omutaka gamba mukadde enkyakere ne passport ye agireete wano ebyessente bw'onooba okomyewo tunaabyogera. Amugamba mbadde njagala okumanya ssente. Amba dola zaali mu dola baazogera mu z'abazungu dola ng'era nnyingiko. Mayambala ng'onzisi naye niyaweeri omukadde akole ki agende. Mayambala asaba passport, sente ze nalina nga nzimusindikira ng'omukadde agenda. Naye Katonda ono alina bw'akola ebintu bye. Ekibiina ekyakitwala Ssaalongo tekyafuna visa.
saakolima naye Allah alina bwakola ebintu bye. Abasajja abamusuubiza ne bamugamba nti tukujja ku lisiti eyafunye akalulu, tebaafuna visa. Era nkubuulira mazima, Ssaalongo yali akaddiye kati yazze buto. Buli kadde alina emikolo, buli bantu bamuyita atuula mu maaso era yeebaza bwebaza. Naye ng'ekyo obuntu bulamu, era wano bwensabira abantu mwenna abali wano tusibuse obuntu bulamu. Essimu nagikubira ku diini naŋŋamba yogera ne sekretary general naŋŋamba yogera ne Mayambala. Omukadde yagenda e Mecca, yali omulwadde kati tava ku mikolo, era ndowooza yakutegeezezza abadde na mukolo otasobola okutuya. Naye tusibuse obuntu bulamu. Manye ebigambo byali bingi nga visa zezinaba kujja. Ne bannaye obuntu bulamu kitegeeza ki? Waliwo ebigambo nga bituufu ddala nga bituufu, naye waliwo bitasaanidde kwogerebwa nga ne biba bituufu bitya weefumiitirize, naye wadde bituufu naye sirina byogerera wano. Kikibayita okusibusa obuntu bulamu. Nebaza Sheikh Mayambala, abantu bakogerera ebigambo bingi naye tewazayo ekigambo na kimu. Bagumye bagumye tikutuufu bajja kugenda. Mbakulisaayo mwenna, ate tusabire n'abatanda bakugenda bagende. Abagenda yedda baddeyo insha Allah. Mulangira mpulidde wano Tawakkal Lusebe egambye first class bakutwala sima kujja kuba gyoli ne bwona bwosimira ffe tujja kukuwerekerako insha obunanzi obwambeereddwa ssebo okuyita ojja oyogereko eri abantu bano era manyi bakulindidde n'essanyu lingi. Bannaye mwebale nnyo, mwebale ddala okumpuliriza. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bakadde bange bamashekhe mwenna abali wano, Secretary General mu ofisi ya Supreme Mufti, abataka mukulu Mutesasira n'omukulu Basujja, Chairman wa Federation, Chairman wa Board, abakulembeze ba Tawakkal, abagenyi ba Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala kunganyiza ku hafula eno nga tujjaguza nga tukulisaayo abagenyi be bonna byasobola okuzza abayitira mu kibiina kino ekya Tawakkal. Tubayozaayoza mmwe abagenyi ba Allah, ne tubakulisaayo era ne tubeebaza okutuukiriza empagi ey'okulambula ennyumba ya Allah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abakuumire hijja zammwe, naye nga bwe tumusaba okuzikuuma nammwe tubasaba muzeekuumire naye ali asobole okuzikuuma. Tijje muva mumanyiyo okutusinga, muva ku luzzi kunaaba, ate tekiba kya buvunaanyizibwa ava okunaaba ate okwesiga ettosi. Tubakubiriza okuba ekyokulabirako eri abantu abo bonna abatasobola kufuna mukisa gwammwe, ti kyonna kyonna kye mumanyi ekyali kikolebwa nga kikontana n'Obusiraamu, omuntu ava ku Kaaba abanga akiviirako ddala.
olinaanaawo lwonoolaba nti bwewali okola ebitali bituufu obivuddemu omanyira ddala nti hijjayo yali hijja mabruura. Tusaba Allah azibakuumire era abazeeyo emirundi mingi nnyo okuba nga mulambula ebifo bye ebitukuvu. Twebaza nnyo buli omu eyasobola okubawa amaanyi okuba nga mutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo. Mu ekyo njagala nnyo okwebaza obukulembeze bwa Tawakkal nga mpita chairman wa board n'abakulembeze mwenna abakwatibwako omulimu guno, okusooka okuteekawo ekibiina kino ekirina omulimu omunene gwe kikoze okuyambako okulaba nga kisobola okukulembera abalamazi ne kibatwala e Makka ne kibazza kati emyaka n'ebisiibo ng'ate tetufunyeemu nnyo bigambo. Hijja zino ffe kasooka tubeerawo mu duniya muno tuzibulamu ebigambo bingi. Omusajja omukulu ndabyo wano omu ayinza okulya Sheikh agenze twakuliranga nti abaakise wasiraaje wali ate baabalese wali tubadde hijja subhanallah ebizibu byereere naye tubeebaza okuba nti musobodde okutambuza abantu ng'ebigambo ebyo tetubiwulira naye ng'abantu basiima busiimi mirimu gyammwe. Tubasaba mwongere okuba abeerufu mu mirimu gino, okuba abeesimbu ate okuba n'ekisa. Njagala nnyo okubeebaza okuba nti Allah abawadde obusobozi ne muba nga abakozi b'obusiraamu mubafunirayo omukisa nabo ne basobola okuba mu abo abeesobola ne mubatwala ku hijja ne umra. Mwebale nnyo ekyo kye mukoze naye kubeere kwa kusoomoozeeyo ebibiina ebirala. Singa ebibiina byonna bibaayo omuntu akoledde obusiraamu lillah nabo ne bamuwaayo tikiti naye n'asobola okufuna omukisa guno, kiba kituyamba nnyo. Okwogera bino kivudde nti ennaku zino abasiraamu wano mu ggwanga waliwo omuzze omubi oguzze. Emirimu gino gyonna mugirekedde bagwira. Emizigiti tunoonyezeyo anaakutuzimbira, emikeeka, ate kati muvudde n'okwo ne dhuhiya naye mulinda bataki. Muga nti iraahi mwe sente alaze bawa ezammwe zikola ki? Naye nsaba bonna abali mu mirimu gino tumuyambe ku bakozi baffe betawa musaala abatukolera emirimu gino, basomesa abaana, abasaaza, naye nga talina busobozi mubongere mube nga musobola okubatwala nabo Allah asobole okubawaamu empeera z'okutambula. Nsanyuse okuddamu okusinkana chairman wa federation, mbebaza emirimu gye mukola okugatta ebibiina bino. Abasiraamu tulina ebizibu byaffe bingi ne federation kyekimu ku kibiina ekiraga obumu bwaffe wadde tulina enjawukana. Nsaba musigale nnyo ku mulamwa ogw'okulaba timugatta abantu bano bonna era tusigale nga tutambulira wamu. Bizibu bingi nnyo ffenna abatambuze tukimanyi era kyova olaba nga ne Allah yagamba nti osala ku swala ate na kino obutambuze abantu baba nabugumiikiriza mulimu obuzibu. Tusaba bonna be mutambuza ebigambo by'okubogerera amafuukule babisaleko oba babireke. Naye njagala bagumya bugumya nti obukulembeze kitegeeza ekyo olya bivumo. Ekyo kyo si kirumamu naye ekirungi kyabyo nti buli obeera ku mazima bugenda okutya ng'ate abakwogeredde batandise okwetonda, abamu nga bakuddukana buddusi olw'ensonyi. Kale tubasaba mubeere nnyo n'obugumiikiriza n'okulaba nti emirimu eno gisigala nga gigenda mu maaso. Kyenjagala ennyo okubasaba nga nziramu okwebaza aba Tawakkal nti batwala abantu e Makka ate bwe bakomawo erebanga graduation ebasiibula, ffenna ne tufuna omukisa okusinkana abantu bano n'abo be tutamanya n'omanyira ddala nti munnaffe abadde mugenyi wa Allah. Kubasaba titubadde n'enkola n'ebisiibo eby'okusiibulanga bahajji ne bahajjati nga tebannaba kugenda. Mbasaba enkola eno mugizzeewo olw'ensonga ti obukulembeze bwammwe awo busijja okusinga okunywerera. Buli lwe tunaabeeranga awamu ne tusinkana bwe kiba kyetaagisa kuba nti mmwe mwekka mwe munaabeeranga ku mukolo ogwo, ekyo nakyo kirungi singa gwo gubeerawo.
wa muyinza okugaa nti naye ate tunateeka gw'omukolo mugukole. Ekyokubiri, kyamaani okimanyi okunsinga, waliwo abalwana okutwala emirimu gino ate nga tebagisobola. Ekinaabajjira ddala mu lwokaano lw'okwagala okutwala kulaga obukulembeze bwammwe timwe mulina abakola emirimu gino. Yenna anayagala okugusika okwepankirako akoleyo kimu eky'ekkumi kyabwe munaaba musinkanye. Okulabako gemaanyi era buli omu lwajja okukkiriza nti ddala federation weeri era obukulembeze busigale nga bugenda mu maaso. Omulimu ogwo olaba ng'omutono naye gujjayo ekifaananyi kya umma. Abantu 7,000 mu nsi ziri endala batwala abantu 2,000. Olaba nga abatono ekuffe bangi. Ekifaananyi ekyo kusaba nnyo mube nga mukirowoozaako, naye tekitegeeza nti bwe tunaabagamba nti abantu mbagadde kyomu tunaamugyako obuvunaanyizibwa y'okusiibula ababe awalala, naye nga wabeerawo okusiibula okwa rasmi. Ekyo kijja kwongera nnyo okutereeza ekifaananyi kyaffe ate n'okwongera obumu, kitubeera enjawukana zaffe naye tubeeko n'ekyo ekitugatta tetuba nti temulimu ate kwawukana. Njagala nnyo okwebaza mwenna ababaddewo, kujja kwammwe kubenga nakyo kyekifaananyi ekijjayo okwoleka obulungi bw'omukolo guno, n'okuba nti bwe tujja mu bibiina nga bino ebyattawakkala ebirabika nti bipya nga bikulemberwa abantu ba musaayi muto, ffe kituwa essuubi n'essanyu ebiseera eby'emaaso eby'obusiraamu bitangaavu. Abakulembeze webali era bajja kusigala nga bajja biizini rahman. Njagala kumaliza ebigambo byange nga nebaza mwenna, nebaza n'omutaka atuukiriza olugero lw'ekigaana nti erwanira obuko ekuuka ejjembe, kubanga mulabidde ddala nga ennaku zino ng'ayogera nemu ne fiiringi, naye ekyo si kikulu. Naye Abaganda bagamba nti gwe batuma amala okulya bamutumye okumpita naye yasoose kukkuta n'alyoka abanga ampita. Obusembayo bubiri, ono agamba nti alina amatwala 2 oba 2 n'ekitundu. Abanubbi n'Abaganda omu kwasinza okunkulisaayo erira si wala nnyo. Nabudde kuno nga maze okusaala shopping ne baagala kuyansanze egiko kati kyemwogera kulikayo temuli nakyo kubanga tuli mu ggwanga lyaffe Uganda. Njagala okumaliza nga nkwebaza chairman ofa gye mumpadde, naye nga mbebaza bwebaza nti alhamdulillah Allah ansaasidde ngenze Makka emirundi mingi, naye lumu tulisigala busingani kukaaga naye wanga mulimu ogwo nagwo tugumaliriza. Naye nsimye nnyo ofa, naye nsaba muzongere abantu Allah batannabawa obusobozi kubanga bagenda e Makka. Nze nfunye omukisa nebanga ngenzeyo emirundi mingi, si ntondo naye kusiima ndekere bannaffe omukisa ogwo babe nga bagukozesa. N'ebigambo ebyo mwebalire ddala. Allah buli omu amusasule okusinziira ku nniya ye, n'okukakasa Sheikh Sultani ono kyayogedde nkiwulidde naye sikitegedde. Kumukakasa bukakasa nti sina buzibu n'abasarafu oba n'abatabulimu aoddonga sibulina twawukana bwawukanya mu masala naye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي صل على النبي ما جاءنا برسالة ومحمد وآله من كلمته غزالا. يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالا تحت باب العطاء
مكلمته الغزالة. نعم نعم شيخ زيما